mwegendereze nnyo obulwadde bwa siriimu nga muzzeeyo ewaka. Ye mwegendereze nnyo obulwadde bwa siriimu nga muzzeeyo ewaka. Mwekyo ntegeeza ki? Mwegendereze nnyo abaganzi bammwe nga muzzeeyo ewaka muvudde ku byeyo. Lwa nsonga oyinza okuba nga ebbanga lino lyonna lyonna ly'omulesewo omuganzi wo ali mu kutaayaaya mu bakazi, ali mu kutaayaaya mu basajja. Mwekyo abamu ku mmwe mugenda okuddayo ewaka ng'omusajja gwe waleka talina mwana ng'ali mu baana basatu baana bana, ng'omusajja gwe waleka omanyi nti bbawo omulese waka ojja okole n'omusanga ng'awasizza. Abalala ku mmwe abasajja ne mutuuka ewaka nga bakazi bammwe nabo bazadde, bakazi bammwe bagyemu embuto, bakazi bammwe balina abasajja abalala, bakazi bammwe nga bafunye obulwadde. Ekindeetesezza akatambi kaneeno lwa nsonga nti nno baganda baffe mu kuddayo ewaka ne mutandika okwegabagabana abantu be mufuula abaagalwa mufuniramu nnyo ebizibu. Waneeno we wali muganda waffe eyaddayo ku kyeyo awummulemu, eyaddayo ewaka ng'avudde ku kyeyo awummulemu ng'agenze ne viza endala ne tiketi endala egenda okumuza ewa mukama we. Yagenze okutuuka okwagala okudda ku medical ng'omusaayi mulwadde, ne bamutegeeza oli mulwadde, era kiba kitegeeza ki nti tagenda sobola kudda. Ate oyo si yeeyeka, embaleetedde emboozi ya mwana mulenzi eyaddayo ewaka awummulemuko ne babeera ne mukazi we yagenze okuddamu okwagala okudda ku mulimu gwe. Munnanga okumukebera ng'alina obulwadde bwa siriimu kitegeeza ki? Yenze Shila adita subscribing ku YouTube channel yange eno gwe n'abadita n'aba subscribing bwe gubanga gwe mulondi gwe obusoso okulaba obutambi bwange buno okwegayiride toyitawo nga to likinze to subscribinze ng'ateera to commentinze kijja kuba kibi nnyo. Wabula ate video zentekayo commentingako ateera otubuulire ki kye tulina okukola, ki kyoyagala tutuusemu mu butambi nga buno. Mbaleetedde akatambi akali education olunaku olwaleero, nkasaba mwena mwena bankuba kyeyo mukawamatu katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Mikwano gyange mwena mwena abali ku kyeyo mbasaba mubeere beegendereza nnyo nga muzzeeyo Uganda. Nina mukwano gwange yazzeeyo Uganda mu vacation ya nnaku 42 n'atuukayo abadde alina girlfriend we babadde banyumya ne babeera bonna okuva we yatuuka e Uganda. Omuwala afuna olubuto, bagenda mu ddwaliro ng'awulira omusujja mungi. Bagenda mu ddwaliro awulira omusujja nga mungi biki? Oba oli lubuto tugende tukebere. Kati batuuka omusawo amugamba nti atugenda mukebera malaria. Oba alina typhoid oba malaria bamuggyako omusaayi. Naye ng'omulenzi yamwekengera mudda. Kati omulenzi kye yakoze ng'amuleka wali katebe ng'agenda agamba omusawo nti owaayi bw'oba okebera omusaayi kebera ne siriimu. Ko omusawo nti ate nkebere siriimu nga simugambye gwe njeho nti amugwe mukebere. Omulenzi ng'akomawo ng'atuula ng'agamba naye bakebere omuwala ono siriimu ate si banaamugamba nti beno babikebedde. Bagenda okukomyawo result singa omuwala tebamukimaawo, bamukimyawo nga batudde awo. Ne bamutwala mu kasenge omubuulirira nga mulwadde. Naye ng'omuwala aye kabadde akimanyi kubanga n'ono yadde amwekengedde. Mulenzi akaaba nnaku ezi tanneekebeza naye akaaba bukaabi kubanga amazina y'ebbanga. Mbakubiriza baganda bange nga muzzeeyo Uganda. Siriimu gyali e Kampala. Pulogulaamu za muntu ng'agenze ku kyeyo teziggwa. Tusaba obugumiikiriza, kituufu obeera mu mbeera yakwetaaga mukyala, naye obugumiikiriza weebuulire essaawa z'omala mu nnyonyi essaawa 6 bw'oba ovaana nekkata ssaawa 5 olumu bulinnya kino ki Dubai kikumaze lunaku lulamba mu kkubo genda nga weetereeza mu mutima ng'omanyi nti gyodda siriimu gyali. Abakyala be mwaleka e Uganda musooke mubatwale mu malwaliro babakebere. Si kya buvunaanyizibwa famire yonna kulwala. Bw'aba omukyala musanze mulwadde mugambe nti ffenna tugende twekebeze. Siriimu aluma era atta. Singa mbabuulira embeera mu bulaaza wange oba mukwano gwange gy'alimu, embeera gy'alimu tasobola kukwata ssimu, tayagala kwogera n'abantu, akaaba ennaku ezi, tagenda kudda, tanneekebeza naye akimanyi kubanga ennaku kumpi bamaze ennaku kumpi 37 abulayo katono, abadde abulayo katono okudda. Ate oyo kimuyambye n'amanyira eri. Bane mwewala obulwadde, mwewale siriimu aluma era atta. Okumera empeka obulamu bwo bwonna kibi kya nnaku.
tusabira abalwadde bonna Mukama abagumye. Mutwale abaami bammwe ku musaayi nga temunnaba beebambira. Kuno okulabula eri mwenna abalekayo abaganzi bammwe ewaka nga muli ku byeyo. Bw'oddayo ewaka tosooka kwebaka na mwami oyo nga tomaze mutwala ku musaayi kumukebera kulaba omuntu ono abadde yeekuuma bw'otabadde. Muganda waffe agudde mu bizibu eyagenda okuwummula ng'asuubira okudda eno okukola nga we yali alagaanye ne mukama we. Yagenze okuddamu okukebeza omusaayi bannange nga yafunye akawuka ka siriimu. Akawuka kano akakasa agamba bannange siina muntu yenna gwe mbadde naye okuleka omwami wange. Amakulu gali nti ebbanga lyaleka omusajja ewaka omusajja ono abadde abaliga n'afuna obulwadde n'atabeera mu nsimbu eri mukyala we neyeegatta naye n'amusiiga obulwadde nga tamutegeezezza nti munnange nalwala ekikolwa eky'obutemu mukebeze. Ebyo nno bye bivuddeeyo olunaku olwaleero era tusazeewo tubeere nga tuli ku mboozi y'abankuba kyeyo. Ndowooza akatambi ako okawuliriza bulungi ate era n'okayigamu munange. Teweegabaagaba nnyo olw'okuba oli yali bbaawo munnange abantu balwala naawe weetekeko measures nga tonnaba kwebaka na musajja wo ng'ozzeeyo ewaka. Sookera mu ddwaliro mutwale mu ddwaliro unknowingly babakebere. Waliyo ne bu strip bw'osobola okugula gwe ng'omuntu ng'osobola omukebera bw'anaabakkiriza naye ngakkiriza naye ng'ekisingako immwe kwe kugenda mu ddwaliro babakebere mugambe munange nsaba omperekereko mu ddwaliro njagala tumanye measures entuufu ez'okwegatta oba ez'okuzaala bankebere oba nina amagi oba bino ebintu webiti. Nkimanya abasajja sibangu konvinsinga kutwala mu ddwaliro naye ate nga kiba kiyamba ggwe w'omugamba tugende mu ddwaliro batukebera omusaayi n'agaana oyo mwesonyiwe ye yadde omwagala nnyo mwesonyiwe mpaka nga bamaze okubakebera ate omakinga sure nti eddwaliro gw'olironda siiye. Abamu ku bo batulimba n'agenda n'ayogera n'omusawo omunanga omukazi wange ate ne babakebera ne bazza results nga namukumba omusajja yafadda. Kati nno kino kyatuukawo omu ku bantu bemmanyi kyatuukawo omu ku bantu bemmanyi omuwala yayagala omusajja n'ayagala omusajja ne yeesala ku b'eŋŋanda bonna olw'okuba ayagala musajja. Omusajja n'amuzalamu omwana asooka omwana eyali owookubiri yajja na bulwadde omusajja yajja na bulwadde n'asiiga omwana w'abendi omuwala omuto oyo obulwadde ate era ne bamala n'okwawukana ne bawukanya kyokka omuwala n'agenda n'ekirwadde. Kati naawe sikikwagaliza omusajja mutwali babakebere nga temuna bakwegatta waagaana mwesonyiwe. Naawe omusajja kola ekyo omukazi bw'agaana okumukebeza omusaayi mwesonyiwe funa omukazi omulala manya ayina kyakweka. Wabula ng'ate era tugendagendako mu katambi ka mwana muwala Dionsi olunaku olwaleero wagudde mu bibuzo bya intaneti nga bamubuuza wagenze n'osalako amabeere ekikakasa nti wabadde oyagala kubeera musajja naye wansi awo oyinawo zubula we mutuuka okwegatta weegatta otya n'omukazi twagala otuddemu ebyo ebibuuzo. Bwe bamubuuziza ekyo ekibuuzo bye bino byazzeemu wammanga akatambi ngenda kabateerawo muwulirize biki byazzeemu nga bamaze omubuuza ekibuuzo ekyo. Naawe wenna ali eyo abadde asikirizibwa okwefuula omusajja mbu bakusaleko amabeere ng'olowooza nti nno we banaaba bakusazeeko amabeere ogenda fuuka omusajja munnange ogenda asigaza ng'okyayina kasolo k'abakazi era ng'ogenda mu nsonga z'ekikazi nga ono buno bugwagwa bwennyini. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Kati bwe tudda ku kintu ekiyitibwa sex kubanga akasolo toyina zubula gwe naye luli wali olina gungi wali olina kali akasolo kali akalala wali ozinibwa. Kati saawa zino kiri kitya video y'abantu bakulu ezange tezitera kubaza abaana bato. Gati Ricky Olava, at my outside, I want to be seen as a masculine representing person. But at the end of the day, neyagala na mukazi, and at the end of the day, I do things ngera na wakazi obakole bintu na wakazi. As simple as that. But when it comes to my outside, I want to be seen as a person that dresses like a man. I want to be seen as the man in a relationship. I want to achieve things that men achieve. I want to play the man's part. But of course, when it comes to bed, there is so many ways that people like me have sex that it depends on what everyone wants. It comes on that day, the time, the person. There are so many different people. But when it comes to that side, I'm very happy. I'm not complaining at all. But that's something that I want to deal with a woman. My interest is with a woman, and it's as simple as that. Kati yes ekyo nkitegedde ekitegeeza kati gw'ozina yes
But like I said, earlier, in situations there are so many sorts of sex. There are so many, and I'm sure you've seen them. So everything can, yes. So chisinzira, there are so many. We have straight people, it's one shoe fits all. We have so many things. So it can definitely depend on things. But of course, I still hold the dominant part in the bedroom. Kati oyimira ddala kati nga musajja nga muze bwennyima naawe n'owulira ne kubbuba oba okwana. Kati already ngera bwe nkugambye ndi ku male hormones. So with male hormones comes a lot. Ndozolobola ne face yange, the way I talk is not a soft face. So the male hormones comes with a lot. So boy nnyo, like even though omukazi ne wabanga alina emyaka 5 n'atandika male hormones agenda kuddamu ayime ng'omulenzi w'emyaka 22 okitegeera. Because of the hormones. So you engage in male hormones, of course, ndikwe level ngera abasajja bayima, and of course in enable towards my wife, because everything is predicted by hormones. I'm sure you've seen a lot that has changed in me, and no bamusajja negwa hormones ekikazi katugezo yali musajja mukambwe nnyo bamusajja wabbuba atandika coming down because the hormones are different now. Kati ekitegeeza tokyagenda mu mwezi. Ekyo kyo kyagenda mwezi, because wotandika okukuba hormones abasajja, obviously you don't produce eggs. So if you don't produce eggs, and that's how you get periods. With eggs, that's how you get periods. So since you nekwa hormones abasajja and I don't produce eggs, obviously sikyagenda mu periods. Ezo zo byosimanyi kati nawe sikyabijjukira nabbijjukira. Naye kati kakusalako amabeere ziri ennaku nga 6 zokka ziweza 6 oba 5. Bagansalako ku Lwakuna era right now olaba nkyalinako nebino ebintu ebibleedinga. Bino byebiki? Kati bino the way it is kati olaba bino this is tekoleke mara okukolagano kati this is the gundi njambadde munda ogiraba. Naye kati this is coming from inside, so it's kati guno guba musaayi because waba suctionism fat, so guno guba musaayi and then biba bino ku draining out. It has to drain out from here. Chovola gundi yango oba ogiraba ekyalinamu a bit of red blood because it's still draining out. Naye obulumi tebwabadde bw'amaanyi nnyo. Nze ku kintu kyenjagala, I don't care about the pain. When I want something, I don't really care about the pain. Nenga obulumi right now, actually, when navudde musajja we bwabadde not as bad, but right now it's actually a bit more, but I can manage. Kati sawa zino kuba luwe nayogera nawe wangamba ukyalinamu ku bulumi butonotono naye ate leero ndaba oli strong. Watandikenda gwe kati oli musajja yennyini era tebakola ensobi ne bakuyita omukyala, oli musajja kati nkulabira ddala. Naye olaba like mpise wala okutuuka Wendy like amabeere, and even though you look at me honestly, unless ngoinako ekyamu ku mutwe for you to tell me like mukazi goba mukyala, to me actually kati wakimpita nze mba nkulaba ngoinako ekyamu ku mutwe si mu bubi, because I just feel like right now webanga baleesa abakazi I shouldn't be the picture that represents women. Mba mbaswaziza omukazi omunnauganda omukazi omuganda talina kufaanana nze okitegeera. So there is no way how anyone can call me that unless nga oyagala kweswaza. Basinga obungi mumbuza lwaki nasazeeko amabeere. Honestly sokulabi laba ekifuba otanga ekikumba kinyumira wabeera gwe. Anyways, at the end of the day, do what makes you happy, because mu bulamu obulimu bw'omu ogenda kufa bw'omu, kola ebikusanyusa. Don't care about what anybody says or thinks about you. You're the only person that matters. Peace out. Ansaazize ezo zazzeemu nga bamubuuziza ku nsonga z'omukwano yeegatta atya kubanga tannaba kumera kasolo ka musajja, era bamubuuziza nti ak'omusajja banaakakuteekako. Of course tukimanyi nti ekyo tekisoboka, awo Katonda yeerekera wani we tubagamba nga tonnaba kuteekinga a risk decision like that. Beera n'amagezi agayiya, beeramu ne common sense nga gw'omuntu. Amabeere ogaggyeko ekisoboka, naye ate wansi ogenda kutereezaawo otya. Akabina koyina akanene ogenda kajja kotya. Awo nno bwe tubagambira nti abazungu tebatwagalangako, abazungu batuteeka mu influence ya buli kimu tusobole okukigondera nga tumanyi kyekituufu, naye in actual sense nga badiringa okulaba bagenda kutta batya. Teekako n'okukendeeza ku nnamba y'abaddugavu abali mu nsi. Kyokolaba baafuba nnyo okulaba nti nno
bayingiza ebisiyaga mu nsi zinene za Africa era ne bakaka abakulembeze bonna babeere nga bakkiriza Abafirika okubanga nabo participating mu bintu by'okulya ebisiyaga nga tebatunulidde ku side effect era ng'ebisiyaga mu nsi ezimu naddala eza Africa w'okwatibwa bakutta e Nigeria we bakukwata ng'oli musiyazi public eriya ddembe okukuba n'ekutta ng'ate ogwo musango kkooti tegenda guwulira kubanga basse mumenyi w'amateeka mu ggwanga lyaffe Uganda ebisiyaga babadde babitaddeko akalabba wenna akwatibwa ng'olya ebisiyaga bakuteerawo kalabba ekintu ekyo ekyebisiyaga nange nga adeta sikiwagira yes kyandibadde okay omuntu okola kyonna kyoyagala naye at the end of the day ebintu byokola yo influencing other people okulaba nti banyingira kino ekintu ng'olowooza kyekituufu naye time to come Katonda bw'anaakuwa emyaka n'oweza ku myaka egiwerako n'ogenda ng'okaddiwa kikyogenda okunyumiza ensi kikyogenda okunyumiza ensi obazzukulu b'ogenda bagamba otya ebintu ebyo byonna temubirowoozaako abantu balwadde kansa w'emabega balwadde kansa w'ebyenda bafubutuseeyo ebyenda balwadde buli kirwadde lwa kuparticipating ebyo bintu byabisiyaga so wano nze Adita inkubiriza nnyo abaana abawala muleme kugetinga influenced with such things ebintu ng'ebyo tebibamalamu you were born a girl stay a girl you were born a woman you're totally a woman and stay a woman yagala obukyala bwo weeyagale nti oli mukyala Katonda alina ensonga lwaki yakufula nti oli mukyala abamu ku bo ne procedure ezo bazifiiramu kati wano wembagamba nga tonna bakutekinga decision like that njagala kubeera musiyazi somako ku documentaries abantu bangi nnyo naddala mu ggwanga lya America bali mu kwevuma bintu ebyo byakubeera nga beekyusakyusa oli neyeesalako amabeere oli n'agenda akasolo ne bakasanyalaza omusajja akasolo ke ne bakasanyalaza kabeere nga tekayimirira mbw ayagala kubeera nga mukazi ne beekolaakola ebintuntu bali mu kwejjusa era nga bali mu kukaba beevuma olunaku lwe yakeera ku makya n'ayingirira ebintu ebityo abamu ku bo babakyusa n'eddoboozi mbu bamugyemu eddoboozi ly'ekikazi abeera n'eddoboozi ly'ekisajja esaana atuuka nga emimiro gyonna gitandise okulwala afunye kansa w'emimiro so wano mbagamba nga temunaba kugezaako think otherwise nyenze Sheila Adita katumanye kikyolowooza mu katambi kano endagalanyi